Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Atulabe munnafono. Hello, nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Wangambye nkukubireko. Kakati. Munange kati nina obuzibu. Nalina mukyala wange. Tufunamuko obuzibu nakwata ekkubo n'agenda ewaabwe. Naye kati kitutte omwaka mulamba. Naye bwe ngezaako okugendako ebbali. Sikyakola bulungi. Tokyakola. Talina maanyi ga kisajja. Gwe gwani. Ngezaako ningamba oba obuzibu oba alina kye yakola oba mbadde nsaba ondobeseza omukazi oyo nga kase ekituufu oba alina kyamanyi. Kati gwe gwani? Nze Sebalamu. Yene namba gye wampadde onaayogerako naye? Simanyi nze mbadde nyala omundobeseze saa kwogera naye kubanga tajja kwogera kituufu. Kale beerako ku simu tovaako. Wendi. Hello? Jebaliko nnyabo. Sebo nawe jebaliko. Kaakati nnyabo? Sebo. Sebalamu. Ani? Sebalamu. Sebalamu oba kigamenda ndi musawo Muganda. Oli musawo Muganda? Ate ki? Sebalamu yazzeeko ewange. Sebalamu. Sebalamu gwomanyi. Omutegedde? Mutegedde. Sebalamu yajjeko ewange ng'alina ekirwadde ekimuluma yagwirwa ekimbe. Ekimbe kitya? Ekimbe kyamugwira nga kirabika kimbe Kiganda. Najje ewange ndabika kati kyova olaba mbadde kubidde bwewabeererayo yafunako ku pressure oba alusa oba sukaali. Samula wakona biyimbe ebyo. Kuzinga pressure bwesiba pressure zayinza zifuna. Engeri gye nnavaayo. Ogenda kuddayo togenda kuddayo? Okuddayo ngo bena abantu usizajja kuddayo. Okyaliyo? Anti kati ekirwadde ekimuluma yalabirawo nga takyafuna maanyi nga takyayimuka bulungi ng'omusajja nga talina maanyi. Kwegamba nga takyatengerera bulungi. Kati nemmanya nti either sukaali oba kati tukoze tutya oba osobola okudda tulabika engeri gye tumuvumula. Ate nze amaanyi agaagazaali tokabannaye ate ontemye kakule sikukemeka kakati nze ndowooza paka lwendidda nagumiikirize paka lwendidda kakati amaanyi agaagazaati yaŋŋambanga nti anjagala nze nzekka kakati nze siriiwo amaanyi agayagala ayagala kugeetisa bintu ennyabo ayagala gaki nga siiwo nze yaŋŋamba anjagala nzekka nze nzekka kati alinde bwe ndiba nkomyewo aliddamu naafuna amaanyi. Gwe wagenda nago? Neesekereko nankerekejje munange omuntu bw'omwanga okoze naye ekisuubizo kituukirize yaŋŋamba njagala nze nzekka. So kakati tukoze tutya?
ate kuki munna okutengerera kuno okutengerera ayagala kwali nga siriwo agamaanyi gayagala ayagala gaki sooka ombuulire naawe ayagala gakusima lumonde nti ago ayagala gakutemesa bikata nti oba gakuvuga boda ayagala gaki taata abeerenga omusajja bw'alina okubeera paka lwolidde akulinde ng'agalina anninde paka lwendidda naye tansiriwalirako banna mukadde yagatwalira mu kikondoolo yagatwalira mu kaveera yagatwalira muki teyagatwala alina we yagawanika walina okugawanula Endobeso mugiwulidde bintu byamaanyi bintu byakutengerera bintu byakwenyweza bintu byagaana kakati munnange kati nina obuzibu nalina mukyala wange tufunamuko obuzibu nakwata ekkubo n'agenda ewaabwe naye kati kitutte omwaka mulamba naye bwe ngezaako okugendako ebbali sikyakola bulungi tokyakola maanyi ga kisajja gwezaako niŋŋamba oba obuzibu oba alina kye yakola oba mbadde nsaba ondobeseza omukazi oyo nga kase ekituufu oba alina kyamanyi kati gwe gwani nze sibalamu yene namba gye wampadde onayogerako naye simanyi nze mbadde nyala omundobeseze saa kwogera naye kubanga tajja kwogera kituufu kale beerako ku simu tovaako wendi gyebaleko nnyabo kaakati nnyabo sebalamu sebalamu oba kyegamenda ndi musawo muganda sebalamu yazzeeko ewange sebalamu gwomanyi omutegedde sebalamu yajjeeko ewange ng'alina ekirwadde ekimuluma yagwirwa ekimbe ekimbe kyamugwira nga kirabika kimbe kiganda najja ewange ndabika kati kyova olaba mbadde kubidde bwewabeererayo yafunako ku puresha oba alusa oba sukaali samulawako nabiyimba ebyo kozinga puresha bweziba puresha zayinza ozifuna engeri gye nnavaayo ogenda kuddayo togenda kuddayo okuddayo ngo bwe naaba ntuusizza nja kuddayo okyaliyo anti kati ekirwadde ekimuluma yalabirawo nga takyafuna maanyi nga takyayimuka bulungi ng'omusajja nga talina maanyi kwegamba nga takyatengerera bulungi kati nemmanya nti either sukaali oba kati tukoze tutya oba osobola okudda tulabika engeri gye tumuvumula ate nze amaanyi agaagazaali kyokka bannaye ate ontemye kakule sikukemeka kakati nze ndowooza paka lwendidda agumiikirize paka lwendidda kakati amaanyi agaagazaati yaŋŋambanga nti anjagala nze nzekka kakati nze siriiwo amaanyi agayagala ayagala kugeetisa bintu
Ennyabo. Ayagala gaki nga siiwo nze. Yaŋŋamba njagala nzeka. Kati alinde bwe ndiba nkomyewo. Aliddamu n'afuna amaanyi. Gwe wagenda nago. Neesekereko nankerekejje. Nange. Omuntu bw'omuwanga okoze naye ekisuubizo kituukirize yaŋŋamba njagala nzeka. So kakati tukoze tutya? Ate kuki munnange? Okutengerera kuno. Okutengerera ayagala kwali. Nga siriwo. Agamaanyi gayagala. Ayagala gaki. Sooka ombuulire naawe. Ayagala gakusima lumonde. Nti ava ayagala gakutemesa bikata nti oba gakuvuga boda. Ayagala gaki taata. Abeerenga omusajja bw'alina okubeera paka lw'olidde akulinde ng'agalina. Anninde paka lwendidda naye tansiriwalirako. Banna. Mukadde. Yagatwalira mu kikondoolo, yagatwalira mu kaveera, yagatwalira mu ki. Nti yagatwala ayina we yagawanika wayina okugawanula. Naki? Nakwegomba dana. Kabakana. Olengera oguntu. Tata Kitiibwa yasamirira ki? Tata Kitiibwa abasajja kubula. Ndi physically fit yoba byo biki? Mamanze mulimu ekisani. Musibwa bana oli mutemu musajja kwagala kunzita. Bana. Mama Kitiibwa mulimu ekisani. Tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima. Waba buunga. Naki? Njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise zeba baluguwo oligino Tata Kitiibwa yonna gy'oli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde mmwanyi. Tompulira bebe biki? Ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako, temukkirizibwa kukyusa.